yamaze okukola launch okukakasa nti kati yali ku sayidi y'abanyigiriza. Bulijjo tubagamba His Excellency yatugamba abantu tuli balabira ku bibala byabwe. Ba Museveni babbye ssente empitirivu ennyo ku Namboole. Ssente ze bagamba eziddaabiriza Namboole already ng'ebaddewo zizimba ekisaawe ekirala kiramba ekisinga Namboole. Ssente bazibbye, simanyi bawaako omuzimu, simanyi bw'omusambwa gwe bayita Namboole. Ne babba ssente bwe baatuuse okukola ripooti. Bakole ripooti enzijuvu okuzuula ebiriwo. Bakutte omubbi waabwe empuuga y'abaatuulira byonna ebyagenda mu maaso mu Namboole. Kaakati mukyawakaniramu abantu abakyawakanira omusajja oyo. Kyenva ngamba ow'ekitiibwa Judy Mbabaali weebale kujja mu Nuupu. Ffe tuli bantu balungi. Ffe tukola bwe tuti buli omu waali abeera Kyagulanyi. Gwe Mbabaali osobola okubeera Kyagulanyi e Masaka. Tolinda kukubuulira nti nno kino oba kino. Gwe kola ebintu ng'otujjako Museveni ojja kulaba tuli bantu balungi, twagala nnyo bwe twagala, naye bw'otukola obubi tukyawa nnyo. Ebyo nno ebya Mathias Mpuuga Nsamba yagudde mu bintu kubanga aweereddwa okulondoola ensimbi ezaddaabirizibwa ekisaawe ky'e Namboole. Teweerabira nti ekisaawe kyaliwo nga kizimbe, naye bakulaga nti mu kukiddaabiriza obuddaabiriza kiwemmensa obuwumbi bwa Uganda 909. Naye ng'obuwumbi bwa Uganda 909 busobola okuzimbira ekisaawe ekirala ekitali nti kibaddewo, wawula ekisaawe nga batandise kitandike. Naye kino ekisaawe olwedde kibaddewo kubadde kukiddaabiriza buddaabiriza. Bannayuganda bwe bakuba enduulu nti ensimbi y'omuwi w'omusolo ng'etokomoka. Naye zonna ssente zigenze ku kisaawe ky'e Namboole. Mwai Museveni n'Anita Among abakulira enguzi mu ggwanga kyebava basalawo ne bagamba tutaddewo Oweekitiibwa Mpuuga Nsamba alondoole ensimbi ezo era akole lipooti enzijuvu ku nsaasaanya yaazo. Naye nga teweerabira nti kuba wadde okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo akyaleebukana na bukadde 5 bwe yalya mu Mankyolo. Tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu eno. Haji Ssettuba akugamba nti mukubireho ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa, naawe ojja kukkiriza nti wama edduwa ze ddala ziwonya. Ebintu byonna ne babikwasa Mpuuga. Kati Mpuuga ali ku kabinja k'abamafioso, takyali mafiya, kati mafioso. Museveni, Janet, Magogo ne Supiika bagabanye ssente za Namboole. Babbye ssente Namboole awo. Kati olw'okuba Mpuuga takyalina kyakukola bamuwaayo dde ekyoja mu miro. Kati Mpuuga bo bwe bamala okubba, Mpuuga yalina okubuza obujulizi bw'ebyo bye babbye. Ebisigadde tujja bigendamu enkya ku Flashlight oba ku ASP Asimuwire Bible and Politics. Bulijjo tubagamba ekintu nti Museveni asse eggwanga nga muwakana. Juzi Honorable Kyanjo akatambike kakomyewo yagamba Museveni tasobola kutereeza ggwanga kubanga Museveni yennyini mwonoonefu, yayonooneka nate naye yennyini mwonoonefu, yayonoona eggwanga lino ate naye mwonoonefu, takyayinza kutereeza okuggyako okutta obussi. Nga bwe mulaba Museveni bw'ayonoonye ebintu byonna ebirabikako n'ebitalabika bw'atyo bw'abyonoonye. Olwaleero bw'oba olina ekintu ky'oguza gavumenti nga mwina transaction yonna ne gavumenti, oba nga waliwo budget, ebyo byolaba structures ze baateekawo okuyitamu ssente za gavumenti. Simanyi procurement, simanyi requisition, simanyi promissory note, simanyi biki, waliwo ebintu bingi nnyo, simanyi kawo, simanyi kiraka, ebintu bingi nnyo kubako signature nyingi. Ebyo byonna byateekebwawo okusobola okukuuma ssente y'omuwi w'omusolo teyonooneka. Museveni n'abikyusa nti ku mulembe gwe byonna weebiri okulaba ng'omusimbi gw'omuwi w'omusolo gutokomoka.
nti ebyo byonna bibeerawo bw'oba ofuna tenda oyita mu process okufuna tenda bamakinga sure nti gwe bawadde tenda yooyo sente ze bamuwaza ezo naye kyakoze kyekyo naye olwaleero byonna Museveni yabikyusa byonna bitabuse eggwanga nti Museveni enguudo ze yakola baakola oluguudo lwa Nansana Wakiso Hoima Road nga nsoma Wakiso naye nali era nkyasome Wakiso oluguudo ne batandika oddukuba ebiraka ngenda okumaliriza senior 6 Wakiso bannange ng'oluguudo luweddewo naye enguudo abazungu ze baazimba nga sinnazaalibwa nga be bakyali mu Uganda zikyaliwo ekyo kikolebwa bwe kityo Museveni akikola bwatyo kubanga ku nguzi kwayimiridde waliwo omwana yakomezaawo akantu k'enguzi nga Museveni agamba ab'enguzi mubakwate bulungi bajja kudduka bagende ebweru w'eggwanga mubakwate bulungi babeere wano ekyokusooka ssente ze babba si zammwe senga babeera bagenze ne babba ente yange awo baba babi naye olw'okuba babba ssente za gavumenti no problem kati ekyo kyemulaba Museveni enkyusa nti essente y'omuwi w'omusolo etokomoka naye ng'abalina ogirondoola be bangi naye bonna babbi bw'oba oli wano ng'olina kitaawo oba nnyoko ng'akola mu gavumenti ng'alimu mmanya kitaawo mubbi ne nnyoko mubbi baliko like 2% abatono ennyo abayinza okubaayo nga si babbi abalala bonna babbi ekyo kyolaba Museveni kye yakola awo kyakoze UPDF weeri naye terina magezi tesobola kukola ku nsonga zaayo omusajja abanyigiriza babiraba olwaliro mbadde njogera n'omuntu omu mu magye ali ku ddala lya wagguluggulu ng'akaaba amaziga aŋŋambye abaana be bagenda ku trip abaana bamukubidde essimu bamusaba ssente za trip 60,000 meja talina 12,000 kusasulira baana be babiri kugenda ku trip tubadde twogera ng'akaaba n'agamba naye kankubuulire okusinga okubeera mwene embeera waakiri ngifiiramu abadde nange nagamba waakiri nfiira mwene embeera nga nnina kyenkolawo waakiri nenfa abaana bamusabira 12,600 meja ebyo byennyini Museveni bye yakola ekkanisa nti ekkanisa weeri naye teriiwo Ekleziya weeri naye teriiwo Obuyisiraamu weebuli naye tebuliiwo obudde bungendako sijja kusobola kunnyonnyola nnyo bintu bino okusingako awo njagala kgenda mu kigambo kya Katonda kuba kye kigenda okukola puroguraamu y'olwaleero so bannayuganda mukimanye nti ffe tulina okwekolera ku nsonga zaffe mu buli kintu gwowa UPDF ebyo bye baabasiruwaza mbu mulinda order from above mulina okukyusa kati mukole komandi nga ziva wansi nga zidda waggulu olwaleero mukitegedde nti no olabyeko ku banka olwaleero banka zonna njereere ababbanka bagguddewo bali omwo beemagaza bokka tewali muntu azze mu banka Museveni tusobola mulaga nti ffe bannannyini ggwanga abasuubuzi kye bakoze bonna ne baggalawo olwaleero twagala tutegeere ku poliisi ku gavumenti naffe abantu ani boosi wa munne lwakuba ekyo baakitumma tetukimanyi nti ffe ba boosi ne bukyenkya tuggaddewo ne bukyenkya nga buli kintu kati senga ababboda beegatta ku basuubuzi abatakisi ne beegatta ku basuubuzi abamalwaliro ne beegatta ku basuubuzi amasomero ne gaggalawo mu biseera eby'ebigezo ne gaggalawo teri kuba baana bigezo Museveni yagamba si mukozi wa muntu yenna tusobola omulaga nti omuntu okutulamu eyo entebe abeera mukozi waffe naye baakituteekamu nti Museveni
ye mukama waffe era ne sente za Museveni simanyi buli kimu kya Museveni simanyi buli kimu kya Museveni ekyo bakikyusa byonna byali lwa kubanga ffe byonna byali lwa kuba ffe era senga tujjawo ebibegabega tasulawo kansooke tusabe tugende mu kigambo kya Katonda webagenda okuvaayo vidiyo y'olwaleero ate bano bantawaanyiza nejjamu problemu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkukoowola mukwano nkusaba ojja okukosomesa oyigize batabani bo ne bawala b'ekigambo kino mukama ekigambo kyo mmere tuganye tulye era tukkute ate era kiyambe omubiri gwaffe kituzimbe. Kigambo kyo nnyondo kigambo kyo kitala nkusaba okke mukwano osomese oyigirize ekigambo kyo kibeere ensigo kigwe ku mitima gyaffe nga ttaka eddamu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Episode zonna ze tugenda okusoma okutandika olunaku lw'eggulu muzikwate bulungi mu kigambo kya Katonda muzirivayizingi musome ebyawandiikibwa ebyo biina we bitujja biina we bitutwala. Tugenda mu kusiiba n'okusaba okugenda okubeera okw'eggwanga lyonna eri oyo yenna n'awulira eddoboozi lino. Juzi twabadde tusoma ku byambalo Museveni byatwambaza nga bisobola otuvaako ne tutukula ne tusaanira mu maaso ga Katonda. Olwaleero nkugamba tusobola okwogera n'ensozi tusobola okwogera ne Uganda ne twogera n'ettaka ne twogera n'ensozi ne twogera n'emiti ne giwulira kye tugigamba. Olwaleero nzize kwogera ne Uganda yonna buli ekiri mu teritole za Uganda kisobola okuwulira bino ne bibeerawo. Omulabe waffe mu kiseera ng'abadde alowooza nti atumazeewo ntwala omukisa guno okubategeeza nti omulabe waffe tasobola kutumalawo ne bw'aba afa era tagenda kutuwangula. Wulira Bayibuli bw'egamba mu Ezeekeri Essula ya 36. Naawe omwana w'omuntu lagula ensozi za Isirayiri oyogere nti mu ensozi za Isirayiri muwulire ekigambo kya Mukama. 1. Bayibuli egambye gwe omwana w'omuntu era olwaliro nziza okugamba mu abaana b'abantu mwogere eri ensozi kubanga ziwulira. Kino tekisaana kubanga oli pasita, tekisaana kubanga oli biki, tekisaana kubanga oli bishopu, kisaana kubanga oli mwana wa muntu. Bayibuli bw'egambye gwe omwana w'omuntu yogera eri Uganda gwe jjawo Isirayiri otekewo Uganda. Ekyo njagadde nsooke nkyefasaizinge nga sinaba kuvaawo okitegeere nti gwe omwana w'omuntu olina obuyinza obwatekebwa wansi w'olulimi lwo nga bw'obukozesa busobola okukola ky'oyagala bukole. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti kubanga omulaba aboogeddeko nti nyeenya era nti ebifo ebigulumivu eby'edda byaffe tubiridde. Kale lagula oyogere nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti kubanga babalekesezaawo era babalidde enjuyi zonna amawanga agafisseewo gabalye era musituliddwa mu mimwa gy'aboogezi ne mu bigambo ebi eby'abantu. Wulira Bayibuli egambye gwe omwana w'omuntu yogera eri ensozi ozigambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Omulabe wo ali mu kiseera eky'okukyankya n'okusanyuka ng'alowooza nti akulidde akumazeewo.
era omulaba abadde yeewaana ng'alowooza n'ebifo byonna biridde, embiri z'abassekabaka zonna zitutte, nti n'ebifo ebigulumivu byonna bitutte, be bali ku busozi. Nabagamba abasajja abo batta omwana gwe bayita Gideoni Mulinde ne batwala olusozi lw'Esseguku. Bw'oba wakanagenda Esseguku olabe obanga tebaatwala olusozi lw'Esseguku. Ekkanisa yasigazaawo katundu bwe kati toyina nawe weekyusiza. Oluvannyuma lw'okutta Gideoni Mulinde, Bayibuli egambye yogera eri ensozi, omulabe we abadde yeewaana ng'agamba n'ebifo ebigulumivu nga Sseguku abitutte. Abadde atandise okwematiza, awulira kati eggwanga alimazeeyo kubanga n'embiri z'abassekabaka bazitutte ne bazikolera ebyapa ebyabwe eby'abantu. Nti olubiri lwa Ssemakookiro waliwo Omunyarwanda alulinako ekyapa. Ewa Kimera e Bumera waliwo Omunyarwanda alinawo ekyapa. Nti abataka bagende wa Museveni ne bamusaba abawe ku ttaka ate nga be bataka. Bayibuli egambye omulabe wo abadde yeewaana ng'awulira akikutte, awulira kyonna kimaze, kyonna kitutte akibulizaayo. Bayibuli egambye gwe omwana w'omuntu, gwe omwana wa Uganda, yogera bino eri Uganda, Uganda ejja kuwulira. Yogera eri ensozi, yogera eri ensalo za Uganda ozibuulire bino ebigambo. Newankubadde omulabe ali mu kwewaana, omulabe wo yeewaana, naye wulira Bayibuli bw'egamba. Kale mu ensozi za Isirayiri muwulire ekigambo kya Mukama Katonda. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba ensozi n'obusozi, ensalosalo n'ebiwonvu, amatongo agazika n'ebibuga ebyalekebwawo, ebifuuse omuyiggo n'ekyokusekererwa eri amawanga agafisseewo ageetoolodde. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, mazima njogeredde mu muliro ogw'obuggya bwange eri amawanga agafisseewo n'eri Edomu yonna abeeteekeddewo ensi yange okugirya. Omutima gwabwe gwonna nga gusanyuse, emmeeme yaabwe ng'eriko ekyejo, okugisuula okuba omuyiggo. Wulira, Bayibuli egambye amawanga gonna ageetooloddewo nga gatulidde, galowooza gatubulizzaayo. Museveni bw'aba agenda mu kalulu aleeta abasirikale aba Southern Sudan. Rwanda ewulira etumaliriza. Tanzania yatutte amafuta gaffe. Bonna abatwetoolodde bawulira batulidde, bawulira batumazeewo. Bayibuli egambye Edomu ali mu kwewaana. Edomu ogimanyi? Present buli lw'osoma ekigambo Edomu mu Bayibuli, nga Bayibuli eyogera ku Edomu, eba etegeeza Jordan. Ba Jordan waliwo lwe baali ab'amaanyi over Israel. Edomu awulira atulidde, awulira atumazeewo, bawulira basanyufu kubanga nkugambye Rwanda teyina mineral yonna mu ttaka lyayo. Simanyi oba eyinayo n'ekirombe. Naye muganda wange bw'oginoonyereza y'emu ku nsi ezisinga okutunda minerals ku world market, ku international market. Olw'okuba babadde bawulira nga batumazeewo. Naye Edomu ntwala omukisa guno okukugamba. Okimanyi nti Edom erimu somehow in southern part of Israel. I think southeast over like that of Israel. Edom atulidde, abadde atandise okwematiza ng'awulira atumazeewo. Bayibuli egambye awo wennyini ng'osavuwadde olowooza otumazeewo. Kati nno bw'ati bw'ayogera Mukama temugenda tumalawo. Kale lagula ebyensi ya Isirayiri, ogambe ensozi n'obusozi, ensalosalo n'ebiwonvu nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba njogezezza obuggya bwange n'ekiruyi kyange, kubanga mwabanga ensonyi ez'abamawanga. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti,
nyimusizza omukono gwange nga njogera nti mazima ab'amawanga agabeetoolodde abo be bali baako ensonyi zaabwe. Naye mmwe, ayi ensozi za Isirayiri, mulisuula amatabi gammwe ne mubalira abantu bange Isirayiri ebibala byammwe, kubanga banaatera okujja. Bayibuli egambye nga Isirayiri ebadde eweddewo ng'ewulira tekyayina kirala kiddako, nga bali batandise okusanyuka. Bayibuli egambye tugambe Uganda nti egenda kuddamu ensozi zaayo, emiti gyayo giddemu gibale, ensuku z'e Masaka ziddewo. Bayibuli egambye Uganda egenda kuddamu ebale kubanga bannayuganda bakomawo okulya Uganda yaabwe. Oluvannyuma lw'okusaasaanira ensi yonna ne ntuvaawo ne bamakinga sure nti bamalawo Uganda, ne bamakinga sure nti bamalawo Masaka. By the way, waliwo naye mwe abantu b'e Masaka mulina amagezi mu mitwe. Najja ne njogera ku muvubuka gwe bayita Kalangwa n'omuvubuka gwe bayita Kazungu ba Luganda. Ne njogera episode zonna ze mbadde njogera ku Masaka ez'akabano engeri gye kaseemu abantu e Masaka. Kalangwa n'atambula nga atiisatiisa abantu, batambula nga batiisatiisa ab'eŋŋanda z'abantu abo bonna abaafa. Babatiisatiisa. Naye ye Kalangwa bwe mumutta tafa. Kalangwa bwe omusekuzo ku mutwe ye tafa. Kalangwa ye bw'omuwa obutwa tafa. Kyemugamba Kalangwa ye bw'omutema ejjambiya temuyingira. Nkugambye omusajja nkubidde essimu n'aŋŋamba munnange. Kalangwa kyatukola wano. Kalangwa atutiisatiisa mbunno tumuwe obujulizi oba ye yatutta oba ye yatta abantu baffe. Omusajja omulamba ali mu kutya yenna atintima bw'ati mbunno Kalangwa yamugambye banne bannamasaka. Eyo kanveeyo. Bayibuli egambye ensuku za Masaka, ensuku z'e Kampala, emmwanyi z'e Kampala zigenda kuddamu nti tuzigambe ziddemu zibale kubanga bannayuganda bakomawo okulya ensi yaabwe. Edomu ebadde emanyi nti yatumalawo nga n'eggwanga baalyonoonanga terikyabala. Olwaliro jjo nalabye mu mawulire mbunno bakutte emmotoka z'obummonde obuva e Kenya okuyingira e Uganda. Emiyembe giva Kenya, ennyaanya ziva Kenya, naye nga Uganda tuyina ettaka ffe abayitibwa Pearl of Africa. Ettaka okugaana okubala kigenderere. Bayibuli egambye kaakati bwe tumala okweddiza eggwanga tusobola okulagira ettaka eryo ne liddamu ne libala. Tusobola okulagira emiti ne giddamu ne gibala. Tusobola okulekerawo okulya keddo w'e Kenya. Kubanga laba nze ndi ku lwammwe era ndikyukira gye muli, nammwe mulirimibwa mulisigibwa. Era ndyaliza abantu ku mmwe, ennyumba yonna eya Isirayiri yonna bwe yenkana, n'ebibuga birituulwamu n'amatongo galizimbibwa. Era ndyaza ku mmwe abantu n'ensolo, era balyeyongera balizaala. Era ndibawa okutuulwako nga mumaze okuba bwe mutyo, era ndibakola bulungi okusinga bwe nakola mu kusooka kwammwe. Oba ebigambo bino mubiwulira bulungi nga bwe mbiwulira ku mutima gwange. Olwaliro abo abasajja batulemesezza n'okulunda. Bayibuli egambye tugenda kuddamu tulunde. Bayibuli egambye tugenda kuddamu tusige. Bayibuli egambye tugenda kuddamu okuyitimuka okusinga ne bwe twali mu kusooka. Kubanga byonna ebitutuuseeko bibadde bigenderere. Edomu abitukoza kigenderedde. Buli kintu bakifuula expensive
tokyasobola na kulunda ebintu edda ebyalinga ebyanga okulunda enkoko eŋŋanda n'embizzi kuteekaawo n'ofumbafumbawo ebikutakuta ebintu naye kati olina ogijjanjaba buli lunaku olina ogijjanjaba buli mwezi enkoko olina okuzijjanjaba kutandika ddi edda omu yabikola bigenderedde okutulemesa tuleme okubaako nekyetufuna tuleme okubaako nekyetwekolera bayibuli egambye bweti kati byonna bigenda kudda nga bisinga ne bwe byali luli kale mulimanya nga nze Mukama weewaawo nditambuliza ku mmwe abantu bange Isirayiri era balikulya awo emabegako awo agambye bw'ati agambye nti mugenda kuzimba n'amatongo mugazimbe gwe eggwanga we lituukira okubeera amatongo omanyi kyekitegeeza abaamu baba nga bonna baafa ne baggwawo ekintu ekiyitibwa amatongo abaawo baba baafa ne baggwawo ensi ebeera yazika nga bw'obiraba mu Uganda naye bayibuli egambye nti Mukama agenda kutuzzaawo atusitule buto n'amatongo tugazimbe era tunaategeera nti oyo ye Katonda waffe naawe oliba busika bwabwe so tolibafiirisa nate abaana okuva leero bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti kubanga babagamba nti gwe ensi oli muli w'abantu era wafiisizanga eggwanga lyo ky'oliva olema okulya abantu nate so tolifiisiza nate eggwanga lyo bw'ayogera Mukama Katonda so siri kuganya nate okuwulira ensonyi z'abamawanga so tolibaako nate kuvumibwa kw'abantu so tolyesittaza nate ggwanga lyo bw'ayogera Mukama Katonda era nate ekigambo kya Mukama nekinjijira ulya bayibuli bwegambye aba TikTok babadde bavuddeko wano njagala bazzaakokko tulabe live ya leero bannange nange simanyi butya bwebadde live ya leero omujja gyekuuliramu mulago mulimba now kansooke nziremu wano katono nga kyogera ggwanga lyo bw'ayogera Mukama Katonda so siri kuganya nate okuwulira ensonyi z'abamawanga so tolibaako nate kuvumibwa kw'abantu so tolyesittaza nate ggwanga lyo bw'ayogera Mukama Katonda tunate so tolibafiirisa nate abaana okuva leero bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti kubanga babagamba nti gwe ensi oli muli w'abantu era wafiisizanga eggwanga lyo ekyo kyembadde njagalawo bayibuli egambye bweti ebyo bye babadde bagamba mbu mu Uganda tokola bizinensi nejja ebyo badde bagamba mbu bw'otwala ssente e Uganda zifa kuba kibadde kituufu bw'otwala essente e Uganda zifa ekyo kyabadde bagamba bw'oba ogenda mu vacation weegendereze waliwo omusajja gwe batulaze Munnayuganda yafiiridde oba ku Rwanda eya yabadde atuuka ku kisaawe London nga mufu ebyo bagamba bw'obadde e Uganda toyogera kubanga oyinza obutadda nga bagamba eyo ensi eri abantu baayo bayibuli egambye ebyo bikomye nate tujja kuteeka ssente e Uganda zidde tujja kukola bizinensi e Uganda tufune tujja kgenda e Uganda tunyumirwe
kubanga Edomu abadde yakifuula bwatyo nti bw'ova mu diaspora ogenda mu vacation okudda n'obutadda era oba oli awo nga bakugamba kakooza omugagga eyavudde London najja akola embaga makeke eyabadde ey'obuwumbi eyasitudde abazungu eyasitudde abayimbi bonna mu ggwanga Uganda abadde muhane munu n'asangibwa ng'afudde yagenze mwani baziyitaani azo yafiira wa ku Bukorogi ebyo bwe bityo agenza okuzuukuka nga yafiiridde ku nnyanja naye omugole yagambye ye tebimukwatako. Bayibuli egambye nti babadde bakituuma nti eyo ensi eri abantu baayo, babadde bakituuma nti eyo ensi eri abamasheki, babadde bakituuma nti eyo ensi otemulirwayo. Olwaleero balaze waliwo akatambi akatambudde nkafunye okuva mu Northern Uganda, waliwo aba Southern Sudan babadde oba 13 bakuta omuwala omunnauganda ne bamulepinga ne bamutwala mu kampu yaabwe ne bamukozesa ne bakozesa omwana omuwala mpaka kufa. Otegeddeko nti oba addusiddwa mu ddwaliro naye nga aba Southern Sudan be bagudde ku muwala omunnauganda. Vidiyo eri ekaabya amaziga, omuwala alaajanye, omuwala alaajanye. Ekyo Edomu akikola bw'atyo, Edomu akikola bw'atyo okutunyiya ensi yaffe. Naye muwulire, Bayibuli egambye ebyo bisobola okuggwaawo. Nabagambye buli message gye tugenda okusoma okutanula n'eggulo okutuuka lwe tunalangirira ekisiibo girivayizinga ekubeere ku mutwe, ekubeere munda mu ggwe, bye tugenda okusabiramu, bye tugenda okutambuliramu. Twogere ne Uganda, twogere n'ensalo za Uganda. Bayibuli egambye n'ensalosalo n'ensozi n'ebiwonvu n'obusozi n'ebigulumu n'emiti byonna twogere nabyo, n'ebbanga lya Uganda twogere nalyo. Kyoliva olema okulya abantu nate so tolifiisiza nate eggwanga lyo bw'ayogera Mukama Katonda. So siri kuganya nate okuwulira ensonyi z'abamawanga, so tolibaako nate kuvumibwa kw'abantu, so tolyesittaza nate ggwanga lyo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti tekigenda kuddamu kubeerawo nate. Nti olwaliro bannayuganda bakwatibwa ensonyi, agenda okwogera ekigambo asooka kutunulatunula bw'ati n'alabayo omunyarwanda n'amusirika. Bayibuli egambye togenda kuddayo kukwatibwa nsonyi lwa bannamawanga, togenda kuddayo kukwatibwa nsonyi olw'okuba waliwo omusirikale w'emmundu, togenda kuddayo kukwatibwa nsonyi ku lw'okuba bakwetoolodde bambega. Ffe abamu kufa ebyo twabiwangula dda. Nze nnyumiza bambega wano wera munnange Abanyarwanda, nze nkugambye tubalina naye bwe mba mpitawo be basirika nabagana okummanyira nze era bo be bateekayo emimwa. Nabagana okummanyira nze. Bayibuli egambye togenda kuddayo kukwatibwa nsonyi nate, togenda kuddayo kufiirizibwa nate mulundi mulala nga bwe kibadde, kubanga Edomu yakikola akigenderedde okututeeka mu kakunizo ako ak'okufiirizibwa n'ak'okutya. Ayogera Mukama Katonda. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omulundi omulala omwana w'omuntu ennyumba ya Isirayiri bwe baatuulanga mu nsi yaabwe
bagyonoona olw'ekkubo lyabwe n'olw'ebikolwa byabwe. Ekkubo lyabwe mu maaso gange lyabanga ng'obutali bulongoofu bwa mukazi mu kweyawula kwe. Kyenava mbafukako ekiruyi kya Bayibuli egambye era ddamu gwe wennyini omwana w'omuntu eyayogedde biri. Ddamu oyogere bino. Nti ennyumba ya Uganda bannayuganda balina amakubo gaabwe nga mabi nnyo. Bajeemu nnyo gyendi. Era n'obutali bulongoofu bwabwe bwenkanankana n'obutali bulongoofu bw'omukyala. Edda mu ndagaano enkadde omukyala alina we yatuukanga mu mbeera ze talinnya mu bantu, tabeera mu bantu, tayingira mu kusaba, tagenda mu muzikiti. Olaba ne mu ssabo n'olwaleero togendayo senga obeera nga teweetegereza bulungi. Mu ssabo bw'ogenda mu ssabo ne bayita bajjajja bagaana okujja. Era okutuusa jjajja lwabuuza nedda baaba wano waliwo ekintu baaba. Baaba ani yagize ekintu? Waliwo wano yagize ekintu? Bajjajja tebajja nno. Bayinza okukuba ensaaso olunaku lulamba ndawula ng'ajja nga talabikako okutuusa gama nedda baaba bwabaawe yagize ekintu asokka agire. Lwaki ogira ekintu nga togize ekintu? Bayibuli egambye nti obutali bulongoofu bwaffe bwali bugerageranyizibwa ddala bwe butyo. Nkugambye n'omukyala, omukyala eyakutula ekintu ekyo ye mukyala eyeekyawa nga alwalidde emyaka 12. Ekikulukuto n'amenya amateeka n'awaganya mu bantu, n'ajja mu bantu n'awaganya n'akwata ne ku Yesu. Era baba kumukwatako ogwo gwali gwannagomola nga tojja mu bantu bwotyo. Bayibuli egamba obutali bulongoofu bwaffe bwabutunuulira abugeraageranya bw'atyo. Naye ange olw'omusaayi bo gwe baali bafuse ku nsi, era kubanga baali bagyonoonye n'ebifaananyi byabwe, ne mbasaasaanyiza mu mawanga ne bataataaganira mu nsi nnyingi, nabasalira omusango ng'ekkubo lyabwe bwe lyali era ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Awo bwe baatuuka mu mawanga gye baagenda ne bavumisa erinnya lyange ettukuvu, kubanga abantu baaboogerangako nti bano bantu ba Mukama era bavudde mu nsi ye. Naye n'ensaasira erinnya lyange ettukuvu ennyumba ya Isirayiri le baali bavumisizza mu mawanga gye baagenda. Kale gambe baneemuwulira ebigambo ebyo. Katonda agamba atulinako ensonga kubanga tweyonoonesa mu maaso ge n'atusaasanya ne tugenda mu mawanga gonna gye twalaga, naye buli gye twagenda ne tuvumisa erinnya lye. Waliwo omwana omuwala simanyi baali bamuyitaane yali Dubai awo nga bamutunuzaamu kamera nga yeewaana nga bwe yeetunda ye yali addamu okumulaba awo ennaku ezo nga yena galinga akayiringu nabalabalaba obuyiringu namulaba yina aliwo naye luli bwe yali e Dubai nkugambye ayagala yajja Bayibuli egambye nti yonna gye baasaasaanira bwe baatuukayo ne bavumisa erinnya lyange, naye nga buli lwe babuuza bagamba nti abo bannayuganda. Waliwo ensi ezibamma ne visa ne bagamba bono bannayuganda tetuddamu bbawa visa nga tuvumisa linnya lye. Ekyo kyokka Katonda n'agamba bannaye abaana kambazeeyo ngende mbakangavulire waka kubanga bavumisizza erinnya lyange okwetoloola ensi yonna. Nkugambye buli wootuuka bakugamba egindi bamalaaya baayo abeetunda bannayuganda. Waliwo omwana yakwata kamera n'agenda e Dubai n'agamba baabano mubalabe ng'omwana omuwala azungazunga bw'ati n'abanga n'akulembera n'ajja ne yeenyiga mu basajja n'abanga atambula nabo nga wabakuba obwama.
ono ayambadde akakete, ono ayambadde akapale, ono ayambadde akateteeyi, ono ayambadde boti. Bali awolowooza oba balina bye bakola. Bayibuli egambye nti naye nga yonna gye bali bavumisa erinnya lye. N'agamba Mukama, n'agamba bannange abaana bano mbakolera ki? Nabasaasaanya nga mmanyi balikyuka, abaana bongedde kunvumisa linnya lyange. Oluvannyuma lw'okuvumisa erinnya lya Katonda n'akola ki? Njagala leero njogera nammwe bantu mmwe abalabe baffe ababadde balowooza mbu mwasalawo twonooneke Katonda atuveemu olw'okuba twonoonese nnyo. Nti abaana bannayuganda abalenzi n'abawala be bali ku nguudo za Bungereza be beekalakaasa nga balwanirira eddembe ly'abasiyazi. Olwo nga mwakikola, Mukama atunyiigire nnyo olw'okuba twonoonye nnyo. Mukama anyiige atugabulireyo ddala, byonna abiraba era abimanyi, naye wulira kyabyogerako. Oluvannyuma lw'okutwonoonesa bwe mutyo ne twonooneka nti omwana ayimira nze Kayima ow'Obwaguuga ndi musiyazi. Omuntu n'avumisa erinnya lya Katonda okwetooloola ensi yonna. Kati nina amawulire.